bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing oliking ate era osharinga tusobole okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye Kujiweno waliwo kukiza abashali baffe baganda baffe kisimola kisese ne katolwa tusirikire mu dakiika ne seconds n'obasa naye batukwe kuyisimola kisese nategerenga muganda yange abaganda basibu bamuganda sala kukola ebintu byonna nakutegeka abantu wati naye okukwelera kamera yakuta abantu boogera ebintu ku nnyimbe nalaba olumbe lwakukola kisesi nga yakafa ng'abantu beeteka olulaba kamera nakumula ebigambo werezo enkeisitwebigyeso masala navaga bategeeza kitongole kyanaku nnyo era nga watujjidde lisima munaffe akuba amasasi era nga yoka yeeyo kasoboze kubabaddewo ekisalamu kuba amasasi kikyebulumira gibalese ugambuki nakunjelewe amanya kwange abukulu yamaani isikabamukizewe wano tusanze obaddewo nakedde ku makya nziteyo boda yange omanyize senyange eryawo ngaisima babadasula maso nakedde nepakinga sawa 12 nenjagala okutuuka sawa 12 n'ekintu ekingamba limuziramu bakasimo bakyakola kintu kyakyo bakyatuma maani olwandise nabadde njira bwe ntigenda okusimbula abasajja babiri ne bajja n'emundu nga balina ewuka okuwamwana nga balina emundu 2 ne bagala okubayisima amasasi nenkwata emundu nti Ofisa, mujjala naye kasinde, mujjala information tubyetaaga. Kale musemera, amanya kyagamba nti bisima okumanyi okwata emundu. Ng'akwata emundu. Ng'akwata emundu. Kati wekikutte n'okuwa. Bwe yakikutte kyali wandesemo. Sema yabaddewo. Kati wamaze okwanga mbalagawa. Bwe yabalabye. Uwagambe kubinyingo baddewo bakubayisa amasasi. Sema yabalabye zeyamuliriza bibiliza. Sema yafulani tomukuwe namba yenu. Balabisima bamupa amasasi. Jawaba sukale ndikugambe nawe. Abantu boogera ebintu ku nnyimbe. Omulala najja nali wakatolwa. Omuntu najja omunyarwanda najja ku lumbe tamanyani yafudde. Badamabye balyawo. Abasajja bagenda bategeeza kitambuliro ekyalina kukolebwa tugende bamuzimba ne muzika wansi wawali era nga tulina musango gibalese Muli aho nezi. munyarwanda kati amanya gwange Ndayizikimana. Ndayizikimana. bategeeza omwani wesanga batubuuza okugenda maaso kakolo bwangulu balagana Tuli nina. Tuli minyingi. Tuli minaku. Tuli mubusungu kumutima. Oba kutima k'omuntu omuyita. Omuntu omuyitirirwa. Omuntu w'abantu. Amuteera ensonga. Franka Kashumba. Kujibu
kujivumula era mugenda bingi kati tuseera endabugabu ekituufu waliwo omunyagwanyageyo okufu ate oli mukama wange waliwo omunyagwanda kumpi waliwo omunyagwanyageyo okufa ate omunanganyi nze ndi munyagwanda ndi munyagwanda omuweereza Mukwano gwo yakolera
Nchi zote ni Mkongo. Lutia. Kono mziki na kuwa. Anatoka na sala kuna. Kono mziki na kuwa. Mabaya kwa mtao. Na hiyo kama tabuti ona. Nani sana. Ayapona. Kama ni kono mziki pale. Hapo abaini na wale kwa sababu kwa sababu hizo mchana. Ndio kwa sababu fulani ndio ndio pia. Hata wao wao kwa sababu mchana kwa. Wao sio Sasa
Kulwana chende. Amamba bakubeye ku. Sembe. Yogera akasamira bakuba mu nyama. Baba pina mwana oti. Kuna mpira wa protector. Protector. Anze practice kondo. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo. Era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV, kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283. Tweyunire oleme kwejjusa.